olwaleero bamuswaziza baba Kaguta Museveni era nga yakulira amagye yonna mu ggwanga Uganda. Olwaleero akiguddeko aswadde kuno kuswala kwennyini abantu b'Erwenge eyo babadde yeesiga ennyo era badde ateekamu ensimbi empitirivu okubafuula ab'embuno bamuwagire olwaleero bamuwe mudde bamuswazizza anti bamuyimbidde ennyimba mbu bakizaala mu bbaala. Naye abantu mmwe muyina effujjo Katonda tajja kubalaba temujja kulaba kyebakoze omwana w'omusajja ako ku baana era agenda akukyevuma obulamu bwe bwonna anti kati ensi yonna yafuuka ya national platform buli watuuka nuupu buli watuuka national platform eriwo chairman Nyanzi yabitandise olutalo luno yalukolezezza n'ekituuse ku mwana w'omukulu nkoko baana katubirabe tutandike tuki People power! Tunuzeyo kamera. People power! Our power! NUP! Everyone! Kyagulanyi! Tuli Ntebe mu Ntebe. Sebo Sabakuzi National Mobilizer akoze omulimu ogw'amaanyi ennyo okukunga. Nkusaba ojje oyogereko eri abantu bano. Bamungalo ez'amaanyi. Yo, kunga yo, kamanda yo, ya batwala yo. People power. This is the time. This is the time. Museveni agenda. The time. This is the time. Museveni agenda. Nebali bangale meddeko. Nebali bangale meddeko. Ate akalulu ne bali banga akakuttemu ne bali banga leero luno lutalo ye mama leero luno lutalo ye mama mwagoba katengo tutalo ye yema mwebale kugoba katengo lutalo ye mama people power namoyo people power our power kunga lwengo kunga Kyagulanyi kunga Kirumira kunga Museveni tumutwala kunga ne wanakola atya kunga ne mwana ekikabani kye kunga bino sibya kunywa mwenge kunga bino byakunirwa ggwanga kunga bino byaddala kunga mwebale nnyo mwebale abaana mwebale mukozi ya mwebale mwena mwebale nnyo mwebale mutula wansi banyabale basibe mwebale nnyo mwebalire ddala bannange omukama mulungi ekiseera kyonna era mumukubira engalo ez'amaanyi mwebale nnyo mwebalire ddala ekisooka mbeebaza okugoba okutya. Thank you for chasing fear.
mwebale nyuma okutya byonna bitutuuseeko batutiisizatiisiza paka lwe batandiza okupowa kati bapoye tugenda kukolanga ebintu byaffe era bwe baddamu nga naffe tubazoganya nga tukola ki teri kukkiriza kuwamba ggwanga lyaffe ditwalina tufuga bumbula banaye mwebale nnyo mwebali eddala omusajja aluddeko agende eggwanga lino si lya nsikirano agamba yakuleeta mutabani we naye mumulaba temumulaba temukkiriza ekiseera kyatuuka agezaako okola kyonna ekisoboka okutwawula mu mawanga naye tuganye banne mwebale kugaana baawulamu mwebale okubaawula mu mawanga bwe kigaana ng'abaawulira ku mataka oba ebyenfuna oba ng'ateekawo obusosoze byonna mu bigaanyi fene situwasaayo n'entungamu situwasaayo mukyala waffe omulungi si yakomya pulezidenti Kyagulanyi lwaki atwawula tugenda kukola eggwanga eppya tusanyuse nnyo okubasanga nga mukuŋŋanya bwe muti ate nga babagambye mu kaseera katono nnyo naye muba nga we muli wano people power ekyatulese wano mukimanyi kubayisaamu gaali egaali ekola ki ekisooka nebaza abavuddeyo ne beesobolayo okwesimbawo tubalabye waliwo abatidde okujja naye nga bagenda kwesimbawo olwokuba bambi babadde tebategese vayibu kuba bano ndabyewo ka vayibu ne batya okuba naye netunaba kuggalawo enteekateeka ekyali nnene tubuzayo ebbanga abantu abo baveeyo tubeere nga tufuna cream mwebala okuuma empisa okuba nti bwe mujja wano mukwatagana mu mukono ate mwena ne muyimirira wamu people power ekole ki ekole omulimu gwayo people power ejja bayisaamu eggaali fenna twetereze ntegeeza eggaali ennungi so ziri gaali embi bane mwebale nnyo mwebalira abakulembeze abavuddeyo okwesimbawo mubakubireko mu ngalo ekibiina kyaffe kyatandise candidate identification kubanga tugenda kuparticipatinga mu kulonda eggwanga lino ne pulezidenti waffe Kyagulanyi amawulire amalungi agenda kuparticipatinga era abatumidde nnyo n'olwekyo okulonda teri alina buyinza kutujjako okulonda kwaffe okulonda kwaki kwaffe bannayuganda Museveni yafuba nnyo tutamya okulonda muwulira yafuba nnyo okututamya okulonda buli abubba bukyankalanya akola bino pulezidenti waffe amumya entebe ye naye fetulemeddeko okulonda kwaffe teri alina buyinza tujjako kulonda kubanga kuli mu ssemateeka si bwe guli kati ne mwena akola effujjo lyonna kweteekateeka mu kalulu naye bwe wabaawo embeera yonna ng'agezaako tuzoganya tetujja kugaana gikozesa bannakenya mwalabe kye bakoze baatuleetako olugazigazi damu nti wawi nga musirika nga muya kyembagamba alina pulani yagezaako okukola okuleeta bino bye bayita simanya parliamentary democracy simanya biki nga temulina mukisa kulonda pulezidenti munabikkiriza ebyo awo etandikira omuzoganya tugende kupala njakuduumira munagenda oba nduumire kati tusimbule kakati banyabo ne bassebo ffe tuli mu kuzimba demokrasi ekibiina kyaffe ky'abantu bagunjufu mbagambe tekisosola mu mawanga tekisosola mu madiini abantu bonna tubaaniza kizze mu kiseera kye kyetaagisa ate ne mufuna omukulembeze eyeetaagisa ow'ekiseera ekyo ekitegeeza ebiseera bya Uganda by'omu maaso biri ku bibegabega byammwe ate birongoofu kubanga mukola ki we muli n'amaanyi gammwe ag'abantu enteekateeka yaffe yakupromotinga demokrasi okupromotinga empisa okuteekawo obugunjufu mu byobufuzi tuleme kuddamu kufuna mufuzi nti olwokuba abantu bakuwagidde obasiba mu makomera ne babeerayo kati emyaka gino gyonna abaana abalenzi abato n'abawala ne batafuna budde bukola famire na kuzaala bw'obasibye ne baleka famire zaabwe ze baali nazo nga tebasobola kubeera nazo ebyo ebikolwa eby'ekigwagwa eby'ekitujju wano ku lukalu lwa Afirika byaddiba bikyali wano Uganda lwaki bikyali Uganda muyitiriza okuba n'empisa ennungi eziyitiridde n'olwekyo okunyiiga ekiseera ekyokunyiiga kyatuuka dda mpunyanja nabbayitamu ayo ŋŋende eri ekiseera ekyokunyiiga kyatuuka dda n'olwekyo tetwagala muntu yenna azanyisa ddembe lya buntu kale twazze wano nebaza abakulembeze abavuddeyo
ne bakola ki ne besimbawo. Mubawe ekitiibwa, mubawe ekitiibwa kubanga tebagenza wa Museveni eri yenna waliyo baffe, your brothers and sisters. Waliwo omukulembeze omwe yagamba mbu a small group family. Kale twafuna family yaffe ya Nuupu. It is our family. We are family. Kino kintu kyaffe ffenna nze nammwe ne bannayuganda bonna tuwuliziganya. It is our family. Kubanga tulina okutwala eggwanga lino mu maaso. N'olw'ensonga eyo bano abakulembeze abazze wano nkikkaatiriza mubawe ekitiibwa n'abalala bajje, kubanga this is national unity platform because we are nationalistic. Tuli ba mwoyo gwa ggwanga, twagala eggwanga lyaffe. This is a nation. It is a nation eyise mu bizibu emabega yonna nga tulanira democracy n'okutereza ensi. Tukozesa emateeka wano nnyingi nnyo. Kumpi ku lukalu lwa Africa ffe tusinza ssemateeka wano. Naye zonna zivumiddwa. Buli ajja n'emmundu alowooza nti ejjo mukuma muyinza, ssemateeka n'agivuma. N'olwekyo twasalawo okubeera nationalistic. Ne tukozesa ekigambo ekyo we are a nation. We are national. Ne tukozesa ekigambo unity kubanga we must be united. Tulina kubeera bumu. Omusajja avudde Mbalala, kati nzize Nasega wuyo avudde eri mu West Nile, enkyajja kujja wano na Julian Kabagamba avudde mu West, nzija wano ne Kaluya avudde mu Eastern Region. Ffenna tuli ggwanga limu era tuli ku maapu emu. So we must be united okutwala Museveni n'enfuga ye. We must be united okuleeta obukulembeze obuwa abantu ekitiibwa. We must be united okuteekawo police ng'egoberera amateeka nga eri independent ng'egendera ku kituufu. Mumanyi ebyagwa ku Donald Trump mu America, era yagala okulagira omusirikale kamanda akulira amagye akole byayagala. N'amugamba no, twagala Uganda olunaku lumu efune police efaanana bwetyo, ng'amagye gavayo kyetaagisiza okuuma booda. Sikuddira amagye n'ogafuula agamutabaniwo, buli omu alina ekiwayi. Salimu Sala alina ekiwayi, agamagye ga Muhoozi ge gawambyawo, eno Kandiho alinayo agage, ne Museveni alina galagira. Ebintu ebyo ebyekifala mwana, temuddamu bikkiriza, temuddamu bikkiriza. Ekiseera kituuse tufune amagye ag'eggwanga. Ekibiina kyaffe ne kiba n'ekigambo platform, kubanga wano buli muntu akwata omuzindalo n'ayogera kyawulira. Oba Munyankole, oba Muganda, oba Mukiga, kasavayo nga ayogera ku nsonga ekwata ku ggwanga. Banne tugenda mu buyinza mbakakasa. Bengalo, mwebaze Katonda alese enteekateeka eno mu kiseera kino. Tugenda mu buyinza era tugenda kukwata obuyinza bw'eggwanga lino. Akikkiriza awanike omukono ate mukubireko Mukama mu ngalo. So ekyo nga nkimaze, tubayisaamu eggaali endala ey'okuzuukusa obukiiko bwa Kkunga. Waliwo omusajja omu yayima wano e Masaka n'agamba nti wano mu Buganda, simanya Greater Masaka, yagamba nti Kkunga agiyimirizza. Ne ntunula ne ŋŋamba yii, ono amanyi Nyanza ono oba tamumanyi? Kkunga oyimirize Kkunga eyimirizaawo ekibiina mu kiseera kino ekyakazigizigi. Musajja abo abamu twabagamba musajja tumuyimirize tumulumbe Masaka salako aleme kudda Kampala, amaze okusibira Bobi Wine ewaka, musajja n'agaana. Kaakati sawuno ngamba nti ate Kkunga tugiyimirize ezizza ekibiina engulu. Kkunga Uganda, Kkunga Kkunga yejje ya National Unity Platform yeyimirizaawo ekibiina. Bw'anaatulemesa okukola formal structure, zino structure zetukola zirina okukola Kkunga weeri steady okukola omulimu gwonna gwonna. N'olwekyo obukiiko obwo bulina okubaayo wansi ku ground. Kirabika temumpulira bulungi. Tulina okukola okusoka mbivaaiko omwana, nze sibikiririzaamu, mbikiririzaamu mbyagala nnyo, naye waliwo ekisingako. Ku ground buli kyalo twagala abantu 30. Abantu babeka? Mukulu Kirumira owulira bulungi, owekitiibwa Kirumira. Twagala abantu 30 ku buli kyalo. Ku Muluka twagala abantu 15, abo nga bakunzi. Ku Gombola twagala abantu 15, ku constituency twagala abantu 15, ne ku district abantu 15.
mbegayiridde obukiiko bukolebwe tuzze okubakubako enfuufu abali bagamba nti kunga teriiwo. Tulina n'akayimba kagamba kunga mama kunga kunga tase gwangalyo kunga lwengo kunga kunga tase gwangalyo baba kunga Masaka kunga kunga tase gwangalyo abali bagala Uganda okujeddisa bagireke Kyagulanyi yagisobola. Kale bannange n'ebigambo ebyo ekisembayo registration egenda mu maaso. Mukunge abantu babeere registered bagende mu bitabo bya National Unity Platform bafune kadi zaffe abantu abafune confidence mukumekuma abantu baffe temugoba abantu mu kibiina bannange otafuuka kansala si lutalo abatafuuka abamu tetwagenda mu parliament n'omusajja wuno kirumira akoze omulimu gw'amaanyi nnyo yagenda mu parliament nze Nyanzi akapanga bakabira mu kibuga awulira kumbe Katonda ateekateeka ntandike kunga egende wansi yonna kunziganya n'ekyo bwe kizibu ky'amaanyi nnyo nti n'obulamu bwe bukomyawo. Finally omukulu abagambye ensonga enkulu tunoonya kugenda ntebe muki temwesosola mu mawanga tuwuliziganya temwesosola mu mawanga ate ekirungi twafunye n'essomero lyaffe ebbanguliro ly'ebyobufuzi tugenda bayita mujje musome okusoma kwa bwereere tubabangule mungere okuyiga ebyobufuzi abasajja baba amatayi baleme otukinako buli kiseera nasiba ettayi n'agenda n'akuba ssente n'akomawo n'abalimbalimba ebyo twakola ki tubikooye bannange kamba njulire mukyala Nabatanzi jangu wano omukyalo oyo Nabakunzi waffe mumumanyi Nabatanzi kunga Nabatanzi kunga tuyina Habibu Asega nawe jangu wano bane ngenda bawe dakiika emu muze ku bantu tugenda ludda wakati tudasembabule kiba tukola siva mu Masaka nga teteredde buli jjinya lyonna tugenda divuunula libadde babisse tumekenye sure kivugenda bwe kino okukola ki bane Kyagulanyi abatumidde nsaba mumalirize abantu bantu bawe blessing esembayo. People power, our power. Kunga lwengo kunga kunga mwena kunga foot soldier kunga jagenda kunga erinnya nze Farida Nabatanzi n'abakunzi wa NUP mu bendo lya Buganda districts 27 constituencies 78 abantu b'Erwengo tubaagala nnyo abantu b'Erwengo njagala okubazzaamu amaanyi nti ffenna tuli ekintu kitya era mwenna abaze nga mwegwanyiza ebifo eby'enjawulo nzijekole ki banango yagamba nzije nesimbe ku Namujju nzije Nabatanzi ajje bannange nandize naye nze ndi webukunja eri ebuyukwe waliwo bwe ngenda okuzoganya nange waliwo bwe ngenda okukola ki era ekiseera bwe kituuka nja kuba kima mugendeko naye tujja baleetera omuntu anajja wano njagala okubazzaamu amaanyi nti ekibiina kyaffe kiyimiridde mwegendereze bano abeenoonyeza ki ebyabwe nammwe abeegwanyiza ebifo mbasaba musooke mukolere ekibiina musooke mukolere ki abeegwanyiza ebifo musooke mukolere NUP musooke muzimba ekibiina mulyoke mujje mukole ki kubanga bagamba sekawuka kakoze katya kati naffe abakulembeze abali ku ntikko twetegereza buli muntu akola ki ajja ate NUP kibiina kikkiririza mu demokrasiya tugenda balamula kyenkanyi bwekola ground okole ki osirike banange nandyogedde ebigambo bingi naye tugenda sembabule naye nga nja kudda twongera okukola ki okunyumya people power abakyala baliwo abakyala njagala ndabe abakyala muyimirire abakyala maanyi bannange njagala nnyo abakyala abenyigira mu lutalo n'olwokujjako nakyemalira katonda bakumirane Ssaabasajja People power, our power. Badi miledio Emingonia Emiala Nzaseka Habibu Jogo
Deputy Secretary Mobilization in charge of Northern Uganda. Era Member of Parliament to be Arua Central Division, Arua City. Sigenda kwogera bingi kubanga tugenda. Naye njaga babuleo kintu kimu kyokka ngende nve wano. Masaka oba mwabaki simanyi. Fe ngule eyo tubuuza kiki ekiri mu Masaka. Setaani ki eri wano? Kiki oba mwagala duwa mwagala kusaba? Masaka wewali aba endosinga buli bwanguzi. Masaka wewali abagira bweti ate nga abasawo. Banange mufune sabuni baba temulina sabuni muje waffe engulu tubawe sabuni eyoza obuchafu bwonna. Mufune sabuni muyoze engoye gye bayita Masaka. Mulete abantu abayonjo abasobola okutwala Masaka maaso abatasobola okubabuzabuza. Muleme kuleta ababbi bonna mukole ki? People power, our power, ra, sha, mwebale. Nga saba kuzi waliwo abantu bangambye abagala twegattako wano mangu bajje. Webaliche. Tubalize mu kibiina. Che mwanguwe. Oje banayi muzeyi tusanyusa okulaba se bakulire mu ngalo. Bakulire mu ngalo. T-shirt zibawe. Batasaba kulembeze mwenna mujje wano twandiza abantu bano tumale tuyimbe engule yaffe. Kale naffe batuwe. Kati ekiriwo noli bati bamuwadde kiyabo. Mayanya nakola omulimu mbaleteddewo ku bugoye bwaffe buno buliko owekitiibwa Kyagulanyi. Omwami tomuwadde mulindeko t-shirt zipasiza registrar t-shirt zaffe zonna zirina. Tufune ekifaananyi n'abantu bano abatwegaseeko. Mwebale kale muzeyi tusanyusa okubalaba. Sitaani mumweganye sitaani enna n'ebikolwa bye mumweganye misana era sitaani tetukyagala mwegattako ekiseera kyonna. Katonda tusaba atukwateko enkola ya Museveni eyokuleeta obufuzi obwensikirano mu Uganda tugyeganye bulungi nnyo ssebo. Enkola ya Museveni eyokuleeta obwensikirano mu Uganda bakuye mu ngalo abantu abataddeko enkofiira ey'amaanyi era abafunye omusaayi. Enkofiira eyo bw'ogizannyiramu ofuna ekikolimo n'abaana n'abazzukulu. People power, our power. Kakati buli omuyimirira olutalo galuwedde tuliyambale ngule olutalo galuwedde tuliyambale ngule tulizimba mu Uganda empya. People power, our power. Abantu mwebaze omwami Kayiira atteredo office ekyasanga eya disitulikiti Abasi n'abawo. People power, our power. Bannaye bannalwengo tubategeeza era baligisa bakimanyi twaguddewo ofisi ya disitulikiti yonna egenda kubeera Kyazanga Town Council. Era omukolo gugenda kubeera munene nnyo. Mwenna tugenda kubayita mubeerewo okusinga ne bwe tuli wano. Era mubeere bagumu nnyo musobole okukigolerako oli mulekeraawo okubeera n'abantu abatamanyi kye twagala. Twagala buyinza, twagala Pulezidenti Kyagulanyi mu ntebe. Neyaziza nnyo neya. Ndowooza owulidde vibe y'amaanyi nnyo. Twagala Pulezidenti Kyagulanyi mu ntebe. Tetukyayagala bintu bya kusaaga.
abatuzanyirako abazanyira ku kintu kino. President Wamulanga ali mu ntebe ng'atudde ng'akulembera eggwanga lyaffe, ate tugende mu maaso twenazeeko enziro, twenazeeko ebikolimo, twenazeeko amazambi gonna agatuweereddwako gavumenti ya General Kaguta Museveni. Obukulembeze bwe okuva lwe yajja, abantu abattiddwa, abantu abuziddwawo, abakoleddwako ebikolwa eby'enjawulo, so okuba n'eggwanga lyaffe eddungi, eggwanga eryesiimisa, eggwanga ery'omulembe. Kale mbaagala nnyo mwenna abaliko mwebale kubaako Dunda Lugabana, mwera kitaffe nsaba bakuume, tujja kuba tuddamu, banange mwerabe.